Ebyentambula bikedde kusanyalala mu disitulikiti y'e Butalejja omugga gw'e Manafa bwe gubooze ne gusalako oluguudo olugatta Butalejja ku Mbale. Mu kaseera kano tukitegedde nti ebidduka birina kuyita buddaka oba okwekoloobya ettololo okutuuka e Mbale. Saa zino omuntu ali kukoma leresi n'agenda n'ayitira buddaka n'agenda Mbale oba ttololo n'agenda Mbale. Abantu bava eri tebava eri bakoma eri n'abalala bakoma eno. Kati ne tubeerawo ngo tuli mu kizinga. Kalunsambulira yenna yatandise omugga Manafa bwe gwabooze amazzi ne ganjalira mu bitundu ebiri okumpi, amasomero 6 ne gaggalwa ko n'okwonoona ebintu ebirala. Abamu ku batuuze abakoseddwa batubuulidde nti amazzi gatandise okuyingira mu nnyumba zaabwe mu kiro ekyakeesezza enkya ya leero bugenze okukya nga mayumba gabuliddemu. Gayingidde essaawa 11 nga bukya. Paka kaakati amazzi gatuli bubi. Bali kweyongerera mangi. Abaana babadde bangi ne tuduuka paka leresi waggulu eri. Bagamba nti ebirime byabwe byonna bibulidde mazzi naddala omuceere. Emmere, lumonde, kasooli bigenze n'omuceere. Tweraliikiridde okufa enjala kubanga emmere ebeera mu ntobazi gye tugenda okulima naye amazzi galidde emmere. Kati tunaalya ki? Ekyokulya tulina, buli kimu tetulina. Ssentebe wa disitulikiti y'e Butalejja Michael Higenyi agambye nti eggombolola 6 ze zikoseddwa okuli Butalejja Town Council, Butalejja Sub County, Himutu, Maizimasa ne Kachonga. Amasomero 5 gajjudde amazzi ekireesewo akaseera akazibu gye bali ko n'omuntu omu okufa. Mulimu amasomero kati nga Dooho Primary, Lubembe, Namulo, Bugombe Primary, all those schools wenjogerera amazzi gagasazeeko. Abakola ku by'obutonde bw'ensi balabudde nti kino kikyali kituuza enkuba yakweyongera mu sabbiiti endala 3. Bagezeeko nnyo okuva mu bifo ebyo nga Dooho, Namulo, Tindi, Kanyeenya, waggulu eyo naddala abo bali ku mugga Manafa. Transport yeeyongedde okuva wano okugenda Mbale Mutwalo ate tubadde tugenderawo 15. Emisujja ssenyiga ajja kutukwata kola naye waali anti amazzi gano galeeta endwadde nnyingi. Shema Abdul Swamadu akulira Dooho Primary School agambye nti abaana basazeewo okubalagira badde waka nga bwe balinda embeera okutereera. If the floods reduces, then we shall open the school. Buli mwaka ekitundu ky'e Butalejja kikosebwa amataba kumpi emirundi 2.